Njagala kusabirayo abantu wano mu linnya lya Mukama nga sinnaba kumalira. Katonda wa gravity, kubanga gravity y'omu ku bavubuka bannabitone ab'amaanyi Katonda byesizisizza abavubuka. Mukama yeebazibwe. N'abantu abalala mwenna wanika emikono mu bbanga Katonda gw'empeereza asobola. Mukama nsabira abantu bano kubanga obamanyi okunsinga. Wagamba mu Yeremiya 3:27 laba nze ndi Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Si ebisolo naye abalina omubiri abantu. N'ogamba nti waliwo ekinnema. Mukama abaana b'abakazi bano n'abasajja buli omu alina kyebamutondera okubeera. Buli omu Mukama nsabye buli kyebamutondera okubeera akibeere mu nsi muno nga tannafa. Abaagala ssente bazifune, abaagala okugenda e Bulaaya okugenda ebweru. Buli omu ekirooto kye mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda obulamu kiraba omukisa kuba Katonda wange osinga abalemesa ebirooto n'okwolesebwa, osinga abaziyiza ab'enkiika mu makubo g'abantu. Mwenna mbasabidde omukisa mu linnya lya Yesu. Oli mu bingi ebinyigiza abantu n'abagagga bibakosa. Oli mu ebiseera banoonya okuwummula ngene kubula.
Come on.